charge is, there are two counts. The first count is aggravated trafficking in children, under Section 3A and Section 5A of the Prevention of Trafficking in Persons Act. The particulars of the offence are that you, Lupukire Nasa, also known as Don Nasa, and A2 are at a promise between the 23rd of May 2024 and the 27th of May 2024 between Acacia Avenue, Tagore Apartment, Mawanda Road in Kampala District and the Chitoro Zone, Chira Municipality, Wakiso District, by means of fraud or of the abuse of power or of personal vulnerability, you recruited or received or transported or harbored, you have that person, a girl aged 16 years, purposes of sexual exploitation. Have you understood count one? Yes. Have you understood count one? Polisi y'eggwanga lino egombye obwala mu muvubuka eyakyaka ennyo mu kibuga Kampala olw'okumansa ensimbi wamu n'okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi nga ye Nasa Ndukukire ng'ono yeeyita Don Nasa nga poliisi emaze ebbanga ng'emuyigga ku bigambibwa nti akukusa abaana abawala n'abatwala ebweru okukola obwamalaaya ng'alina n'omusango gw'okusobya ku mwana ow'emyaka 16. Kyekya omwami we bayita Ndukukire Nasa abasinga bamanyi nga Don Nasa. Don Nasa yadduka mu Meeyi bamugulako omusango ogwa sexual exploitation. Oluganda we lugenda okuntawanyizaamu awo naye okukabasanya then ebyenjaga, drug abuse, okusenjaga, then pornography, obuseegu. Ono leero asimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizzi n'amusomera emisango gyombi kyokka n'agyegaana. Oludda oluwaabi lutegeezezza nti mu mwezi ogwokutaano omwaka guno Don Nasa kw'ossa ne banne abalala abakyanoonyezebwa yakozesa ettutumu lye yalina okusendasenda abawala n'okusingira ddala abasoma nga bano babayingizanga mu bwamalaaya, okukozesa ebiragalalagala n'ebikolwa ebirala eby'ekiseegu. Don Nasa era avunaanibwa n'ogw'okukukusa omwana ow'emyaka 16 gwe yajja ku Tagore Apartments kumpi n'Acacia Avenue Kamwocha nga yamutwala mu nnyumba ye esangibwa Ekitto Zone mu division ey'Ekira gye yamukukuma okumalira ddala ennaku nnya ng'amusobyako nga bino byaliwo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuuka nga 27 omwezi ogwokutaano omwaka guno. The charge is, there are two counts. The first count is aggravated trafficking in children, under Section 3A and Section 5A of the Prevention of Trafficking in Persons Act. The particulars of the offence are that you, Lupukire Nasa, also known as Don Nasa, and A2 are at a promise between the 23rd of May 2024 and the 27th of May 2024 between Acacia Avenue, Tagore Apartment, Mawanda Road in Kampala District and the Chitoro Zone, Chira Municipality, Wakiso District, by means of fraud or of the abuse of power or of personal vulnerability, you recruited or received or transported or harbored, you have that person, a girl aged 16 years, purposes of sexual exploitation. Have you understood count one? Yes. Have you understood count one? The second count is defilement, code section 291 of the Penal Code Act. Don Nasa avunaanibwa n'omuyambi we Promise Atete ow'emyaka 19 ng'ono ye yasooka okukwatibwa wabula n'ateebwa ku kakalu ka kkooti kyokka olwaleero beeli ye esaziddwamu oluvannyuma lw'oludda oluwaabi kola ennongoosereza mu mpaaba yaalwo. Oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ng'omulamuzi alagidde ababiri bano batwalibwe eruzira beebakeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja nga lwe banadda mu kkooti okuwulira emisango egye bavunaanibwa. Don Nasa y'omu ku bammansa nsimbi abazze bakwatibwa mu misango egy'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'enjawulo ng'ono yeegase ku Brian Kirumira amanyiddwa ennyo nga Brian White eyakwatibwa n'aggalibwa ku misango egy'okugezaako okutta omuntu wamu n'emirala. Omulala ye Charles Olimi ng'eri ensimbi ye Sipapa ng'ono yakola ebikolobero eby'enjawulo omuli n'okukaalakaala n'emmundu ng'ono ne muganzi we Shamira Nakiyemba baakwatibwa ne baggalirwa ku misango 13 omuli obubbi bw'emmundu
wamu n'emirala mingi. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.